bwe tuba bakwebaza mutonzi waffe tutunulire nnyo ebirungi omutonzi waffe byatukoledde tuleke kwerabira gyatujje. Wallahi bwoba wakumwebaza olwebaza olujjukira gyakujje automatically olina mulekera gyakutwala. Bwabanga Allah akuwangaza emyaka nakuyisa mu bulamu bwo bwonna pressure yaki ku mwaka ogujja. Abange twebaza nnyo omutonzi waffe olwebaza olutunulira byatukolera leero olwebaza olujjukira gyatujje. Gwe bulamu okyabuyina. Sheikh Muhammad Waiswa we musangidde nga tuweereza dduweri baganda baffe Allah bajjuludde omwaka guno nabonna bajjuludde. Mannya gaakonyeko mannya manene Haji BMK ddala. Allahu akbar. Twali tumusinga ki nga ffe y'ensonga lwaki Allah yatuleka n'amutwala. Allahu akbar. Butunulira Haji Musa Sewava obulamu Allah kyabutuwadde. Wakati mukubanga ngambye akyabutuwadde sigambye abutuwadde byanjawulo. Wenna Allah obulamu gwakyabuwadde wallahi lulikeera ku makya wano mbatusomesa nga Seka Kabenge yabangamu. Si yatukwatanga mu Qur'an wallahi taliiwo. Mbatusomesa nga Seka Mutambala teyali omu kubasomesa baffe. Allahu akbar. Baganda bange bwe tuli wonziko omwaka nga twogera mbatusomesa nga Nasifu yabanga wano, mbatusomesa nga Kiti yatulanga wano. Ekigambo kyangaawo mu kwebaza Allah nga mwenkiyingiza okufa tokulowoleza bubi bwereere. Okufa kitegeeza bimeka? Bibiri. Buli lwolowooza nga kufa lowooza kujjana. Kuba automatically biri bimeka? Kwafudde imajjana oba kati ekisalawo ku bibiri alagawa byawangalidde ono ffe tukyalina. Ffe tulina akakisa ka wano please. Tebakutiisatiisa na kufa. N'abakutiisatiisa nabeera tujja kusinkanayo nabo. Ne bw'onooti otya tekikuwonya. Kati gwe gaana emmere simanyi otulo twambuze oba tukubuze oba olidde oba tolidde ogenda. Kati ekikulu mu byonna ly'emmere eyo. N'okwebaka weebake wakati mu kwetegeka. Wallahi abaitegekedde okufa baveeko bali mu ssanyu ppitirivu. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan. Tokirowoozanga nako nti buli ennattiddwa ng'abadde ali ku ddiini mu mbeera ya buvunaanyizibwa nti baafa byaggwa. Bal ahya, balina omuteeko gw'obulamu gwe balimu inda rabbihim yurzaqun, bali mu byakulya nakweyagala. Okufa kulina version ey'okubiri seemu yokka. Okufa tekitegeeza muliro gwokka, kitegeeza muliro kusinziira ku neeyisaayo mu bulamu kati we tuli. Kitegeeza jja n'okusinziira ku neetegekaayo. Ekikulu mu byonna kwetegeka. Saba Allah wekitiibwa atuwa okwetegeka ya Rabbi. Okwo okufa omuntu awummula ebizibu bya duniya byonna n'awummula kerere n'awummula kasasiro. Saba Allah okufa kutufuulira okuwummula ya Rabbi. Eno aya zimu ku aya eziŋŋumya. Ekituufu n'enzikiriza nti okufa Allah wonna we yakuteekateeka. Ekikulu mu byonna tusaba atuwe kwetegeka. Ya 30 suratu Fussilat. Allah ganti innal ladhina qalu rabbuna Allah, abawangalira mu nsi nga batunulira enzikiriza yaabwe n'eriisa ejjogi, ne bakkiririza mu mutonzi waabwe, ne bakkiririza mu mulezi waabwe nti omulezi waffe yaani ye Allah. Thumma istaqaamu, ne banywera ku byonna bitegeeza eddiini nga byonna omutonzi wabyagala y'ensonga yaabwe. Ekyatututte eno Allah ganti abaabo mu kaseera k'okufa tatanazzalu alaihimul malaika, Allah batumira ekibinja kya zimalayika. Azibye omumwa, aliko kikuba mukono, simanyi aliko kiyiriitira. Mu kaseera ako nga Allah empuliziganya agikutuddewo n'abantu ng'omwoyo tebannagunona, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah mutumira ekibinja kya zimalayika n'obubaka buno wammanga. Allah takhafu, leka kutya eno jojja. Wala tahzanu, tonakuwalira byolese gyova. Wa abishiru bil janna, amawulire amatongole ge tukwetikidde gajjana allati kuntum tu'adun, nga bulijjo buzingo giraganyisibwa. Tewatutegedde nahnu awliyaukum fil hayati dunya, mwe mwabeetegekera okufa ffe mikwano gyammwe mbulamu bwe dunia, wa fil akhira neno gyo zero ze mufe mikwano gyo.
agamawulire oli abafudde bubi nedda awo basobola omuga nti seeko oboddeyo ku dunia ayinza obbakiriza seka ddayo mubaana ddayo mukyalawo wallahi ne bwembanzi nkomewo mukasasiro ono ne bwe buba bulumi nga ddala malayika zizo gw'omwoyo guluma nga guvaamu naye bamala kuteekateeka already ofunye ekiwaddiiru ofunye assurance ofunye obukakafu nti yejja n'okoze otya ne bakakasa nti eno gyojja tofunamu okutya kwonna ne byolesa eri tonnakuwala gwe wakimaze. Ulira Allah bwayogera ku nsoola y'omwoyo Allah ganti wannazi'ati gharqa ayogera ku nkandula y'emyoyo egy'abataategeka kaseera ako. Wannashitati nashta Allah n'ayogera ku nsoola abakkiriza nga bakkiriza mu mutonzi waabwe naddala mu bwomu bwe ne banywera ku byonna ebitegeeza eddiini essola zaabwe ne zibeera 5 nga tasobola kuva mu lukiiko nga bonna balulimu si basiraamu nga tasobola kuva mugenda ku ssaala nga ne bwoba omupa kusootya zuuri nga agimaze amala kugattakera akammeka ne bwaba mu bwangu butya era nga nabawanga bamumanya nti oye haaji Allah asaasira agisse wava. Mbadde ntera okusaalirako wali ebukesa ku Masjid Fawzi haaji ng'omusalo gwe gubaawaawo eva nga mu muzikiti omusangamu saba Allah naffe abitugattire nga haaji bwe yabimugattira haaji nga musala dhuuri ne mumulekamu n'olumu abadde akwata omuzindaalo n'abaako hadithi emubbiri zaatujjukiza oyo tosobola muga nti komawumbi obugagga n'akukkiriza. Lwaki? Akaseera akasembayo Allah amala tuteekateeka malayika zino nnyo omwoyo zigenda okujjanga gwe okkiriza nti amwaluddewo bannange mugire tuve wano. Ekikulu twetegeke bado Allah obulamu bulimu emitendera ena. Stage y'olubuto mutendera omuntu abeerayo nga mulamu nga tawuliziganya naffe bali ku stage yakumeka yakubiri nga mulamu ali mbulamu bubwe waba kuba omukisa tumunnyonnyola ebiri eno ng'akyali eri tasobola bikkiriza. Tulina president agenda mu myaka 4 akubuza president kyeki eno n'enkuba etonnya enkuba kyeki. Lwaki? Programu y'obulamu bwalimu ndala naffe tuli mu ndala. Kati eno stage ye tuliko yakubiri eriyo stage ey'okusatu. Okufa kuyina akakwate ku kwebaka. Okufa njawulo Allah yawukanya mubiri na mwoyo. Mubiri gwa yawukanya n'omwoyo. Omufu ng'asemberedde okuva mu nsi programu zonna ziwulira. Wali olooseeko ng'oyita onaakuliraanye waliwo abakutwalaganya naye ng'onotakuwulira wangi. Kati n'omufu bitandikiriza mu mbeera yakuloota ogenda okuwulira ng'owulira abatandise okukaaba taata maama ngati bagambaani kibinnyo ekyo Eriyasi nze. Kati omutima gutandika okuga nti ndabika nfudde otandika okwagala okugatta n'ebiyungo by'onoonya omukono ogusitwe nga temukyagatta ng'omukono tokyaguwulira koonoonya okugula nga tokyakuwulira kogezeeko okunyeenya omutwe nga nagwo tegunyeenya ninga buli kigenda mu maaso kiwulira. Obanga onaaloota ababbi bawuntwalaganya kyokka ffeno nga tuli mu birala wano ajati aloota oba haaji naazuuka nga ni wallahi toli sirias tosobola butantaasa nkuba enduulu abasajja bantwala oli awo obunidde bubunizi noga nti enduulu wazikubye ddi ndi nga ndeekaanye era yenna agenda okuwa omukati nga yenna asizana kumukuba nga nti buzibu kati gombuza nti buzibu nga ndaba ono buzibu kigoma dde omanyi byempitamu mbadde ngudde mu kinyanku nteddeyo omukono ndeekana to gwesebwe webase bulijjo manyi onjagala kumbe abadde mu birala nga naawe era abamanyi batulaga nga okufa muto waako bamuyita kwebaka. Kyovana neddwa gye tusoma ku makyanga tuzukuse tugamba tutya alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Allah atuddiza obulamu oluvannyuma lw'okukola kutya lw'okufa. Kati omufu n'aloota balina akakwate programu z'okunaza zonna oziwulira bulungi nnyo
Oboolyawo nga ne maama mukyala atuuse n'akuba omulanga n'okkiriza mbambi maama ze ne ssenga ulira imaamu kyeyune nga kibi oyo imaamu naye kibi programu z'okuziika nkoowe ngenda nkoowe bagambye essaawa 10 programu zonna zitambula oziwulira naye nga omuteeko guno waguvuddemu tosobola baga nti bannange mwandinninzeemu akaakaseera tukeetegekere bwetegekezi kategeeza jjana kategeeza kuyakategeka talina loosi yonna kyovula abasahaba ridwanullahi alaihim ajmain kigambo okufa tekyali nga kizibu kyabwe bayingiranga mu lutalo ng'asubira ekimu ku bimeka kaafe oba kaakomewo ng'okufa si nsonga febe ffenna bawulira ekyokufa nga kitutuddemu gw'olina sadi gye weetaddeko sala ekkubo ddeero olowooze kufa nga buli lw'okulowoozaako olowooza kujjana. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.